Yes, tukwaniza mwenna MC Uncle Pin ku YouTube channel ya Feno mwe bali ku likinga mwe bali subscribinga abali ebwewe gwanga tubala musizaako nnyo abatulaba Madam Dorini bategese okungana mu January olwa Mount Muson zunguluzimu Maruti abana abakonzi bi Maruti asi Maruti obadde ontadde mu byo Marinorishit abakonzi abaga ogenda sign post yolabako obadonzi se banna connectinga na ndada naga nti Nudini alinga bini bansasire mbetondedde olunaku olwaleero ndese haji Seeka nze Nudini Ntege omukulu waita Nudini Ntege mumanyi nnyo ye munnange alemeddeko simanyi oba waliwo omulogo obumulinyirako kwa mu Uganda okulemerako ku kitaata okubanga olemedde mu Uganda abamawulire abalemedde mu Uganda omukulu Nudini Ntege yesebo ensonga eriwo yonna nga tonnabuuza kubanga olemedde mu Uganda bannamawulire tumanyi twali twegomba abamu ffe twali tugamba nti kale singa mbaako ngooli agituseemu olemeddewo yensonga gye tuliko. Lwaki nze nemeddewo? Nyinza okuba siremeddewo. Ffenna twagala kubeera mu Uganda. N'abali ebweru bowulira bagenzi bwe bagenda bwe baagala kukomawo kubeerako bulungi nga bali mu Uganda. Kaakati osooka kumala kufuna ebirooto byo biri ki? Kikyoyagala okuba? Kuba bulungi. Uganda ng'ensi endala zitusinga nkulaakulana naye nga mu byensi nga yo embeera ka environment weather ebintu byonna bo bigattagatta nkuba musana bo bigatta Uganda ye yandibadde esinga kale ekitulowoozesa nti Uganda mbi bwavu bwe tulina ffe bwe tulimu banna-Uganda enkulaakulana etali ku mulembe neggwanga okubeera nga lirimu abantu abali mu mbeera nga beeyagaliza bokka. Uganda erimu embeera okuba obulungi abantu abali beerawo singa babaawo omukisa emyaka oba nga 10 mu maaso. Uganda kati ebizibu byerina yeetaaga okutaggulula emyaka 10. Mizibu yeetaaga mu dikiteeta nga mupya naye nga ayagala nnyo eggwanga lye nga ye akola birungi byokka kukulaakulanya nsi abbi gwe basiba n'okuttayo waliwo abantu abasaana okutta obusi baveewo ensi ekole ki eterere. Bw'ona osoma ebyafaayo by'ensi ezimu waliwo we battako mirambo okusobola okutereeza eginiddawo nga batereeza ensi eyo. Waliwo ensi ze mmanyi abantu bayinza obutabimanya bino. Amerika eyo yattako abantu abaali abampi kati nga gwe Uncle Ben anti nga gwe Uncle Ben abo battibwanga ababi tebawasanga nga baagala bafuneyo generation ez'abantu nga bawanvu nga balungi. Ekyo Haiti eyo baagikolerera mwe babbiini ensigo yammwe ey'embi yasaanyizibwawo naye bya myaka nga 7 emabega. Kaakati mu kikola ne Uganda ekyo sigamba ndi batta abantu wabula olw'eggwanga gye tulimu toli mumpi ate tegufuuka nga musango naye singa wabaawo ayagala okutereereza abalibwawo mu maaso eggwanga lyeyagale mmwe mulina kuvaawo nga Uncle Ben naye sigaye nti babatte kati abampi abantu nga tulina abantu b'otunulako n'oga kiki kino kyempitako nga tola nti baluga tufaanana ebisolo waliwo omuntu gw'otuukako n'ogamba n'otunuulira akamyu waliwo otubu otumu waliwo ebizike byo birala naye waliwo otusolo nga bw'otulaba kati ng'akaweewo engabi waliwo eno zebra binyirira waliwo abantu bebisinga okunyirira ng'ogamu ono engeri gyati oyo kale n'omuwala gw'ogambye ekyo ekikazi ekibi omugaya fuulu abo bw'omutunuulira bw'otunuulika wali akamyu kyekidduka munne naye kati eyo nga tuvuddeyo muleke waliwo abantu anyway
nkuzaayo ku mulamwa olwa Uganda embi ekulowozesa nti olina kuvaayo gende walala embi mu nkulaakulana mu governance that is obukulembeze n'enfuga then bw'omala obbivaako ebyo obwavu bukutamya ensi omuntu ava mu Amerika nga omuzira gumukubye n'ava eri ng'omusana gumwokyezza n'olwokuba mmwe ate abali mu ka environment akali cool fresh nakyo nga musuula ku bikutiya abantu basuula ku bikutiya eyo mu madistrict g'ewala bagenda ku ttooyi nga mbi nnyo nnyo genda maaso ogambye nti Uganda obwavu bungi era ekimu ekiddusa abantu wano kutereeza mbeera zaabwe z'abuntu naye wano ebivulu bijjuza amabaala ekirimo lukazipaakinga banywaki olina ekivulu ky'omanyi nga kyalimu akakadde k'abantu kubanga era ekifo kyali kitono tolaba bebisala olinayo omuntu gw'omanyi yategeka ekisaawe n'agobamu abantu wano Uganda mu Uganda nti ekiraga nti bannayuganda balina nnyo ssente omusajja yakubye kulikoti ovo ne bagoba abantu yakubye kololo ne bagamba tubeesonyiye era ebifo ebijjula ebigoba abantu eba theatre nga batuuza abantu 5,000 mutwalo 1,000 bwe bityo naye nakyo si kyensonga ensi esobola okuba nga erina bukadda tugeze 18 obw'abantu abakola oba 10 naye nga kuliko obukadde 3 obwegabanyiza eggwanga bwo nga buli bulungirungiko ne wabaawo abantu abamu ng'agamba nti naye nze okubeera mu mbeera nti ndigaggawala ddi nsobola okugenda mu kivulu n'amanya ekivulu kya 1,000 oba 2,000 2 ate si kyaleero nankya naluli nti gundi gyali neŋŋenda nina okusanyukako nga bw'olaba Christmas alina ssente n'atalina yeeteekateeka kale anaalya kiremu ow'ebbiri kisinziira n'anywa ne ku soda n'omuceere ne gubaawo ekyo ne kiggwa kati n'ebivula babigendamu oluusi abamu babigendamu butamanya nti baavu nga naye agamba ye kikyayagala buli omu alina ekimunyumira ndizifuna ddi nnyingi aba ali awo ng'ayaziteresa afudde naga kangendeko mu bebekulu kangendeko mu kamiliyoni naye kitegeeza nti ali bulungi era amala okukakasa nti n'embeera teba nnungi agenda mu konsati ya bebekulu tugeze kololo n'omusanga wabweru nga bamulonda lwa transport ng'anoonya ssente zimuzzaka naye abadde mu kivulu oyo aba mugagga gw'obadde onsala ekirimi tugende maaso bannayuganda ekibaddusa mu Uganda nkugambye ensonga zeezo kati otunuulidde ab'amawulire nti bagweredde mu nsi z'ebweru ab'amawulire tusinga okulabako bwe mwegomba sijja kutya bamenya kuba ntera okwogera nabo nkize nange omukulu gwe bayita Selector William nanyumirwa nga omusajja gwe bayita Kapalaga Baby Mary Flavia Namulindwa yaliko ne mukazi wabifu Mary Flavia Namulindwa ekyo leese kyaki ngamba okukakasa nti mumanyiganye Kalibala waliwo omuvubuka munda Kalibala Robert kati dictator Maka naye yagoberedde tulabe bangi actually Patrick yakomawo kyeka yagaana ombiri tegwasimba takyaswa kyeyo Matovu Junior ali eyo Masembe omubi Masembe Masembe eri meya Mese Bontwe ne Mese yagenda ali mugundi naye amako gamufumita balubira engabo yakako gimanyi engabo yakako kitata muzungu engabo yakako yeriwa kino ekigundi ekibaka amaggwa akita ekibeera nnyo waka kimuli kibana ekibaka obigwa kati abikozesa ki ebyo yakola nyabe manya basala endiga wala abajjako ebyoya bino obisalako ebyoya baba nti wali endiga ezina ebyoya ebingi ez'aba Canada n'abazungu zina ebyoya bingi nnyo kati omulimu gimu gye bakola kuziwala katako byoya
ne babitwale babikolemu engoye n'ebintu ebirala ebigonde bijaketi waliwo abalonda zi apple naye bafuna ssente waliwo abalabirira abakadde waliwo abakola ne mu office ezaddala nga yafuna omulimu atula ku reception balina emirimu mingi supermarkets ne baddereeva wano mu kunyeenya enkata bannayuganda balabe mu kukuba omuyini gw'emmotoka eyo kakati awo manager bambuliza mu oyina abaana bangi bokozesa yitaani essaawa zino abajja okukola yitaani essaawa zino umukaati muteesa ani bafulumya ki ab'amawulire abajja mu mawulire kyokka abali mu mawulire bavaamu abaana bano bagenda okusoma amawulire abato kibawa kifaananyi ki bafuna mukisa nti bagenda ssangawoko ku bifo ebivuddemu ababaddemu ekyokubiri mu bulamu buli omu alina eddala kwatuuka ng'ate ali bulungi nnyo nga lyatuuseeko ddungi nnyo naye ng'ate alibaddemu ayagala kugenda ku ddala nga ye bw'agifuna etaano tomuyita mu maaso empya zikuwa akugamba kiddemu ogwo ngenda kukuba nga naye kimuzibu kufuna mitwalo emeka ate nga waliwo alinamu emitwalo 5 n'ekyeggulo tajja kulya agamba ngenda kubeerawo ntya kakati ne bano b'ogamba okola mu media nga gwe Nurudini Ntege okola ku oba Bukedde oba Baba TV oba NTV oba NBS nga bakwa millions 5 oyina ennyumba abantu tebaagala kukula mu nyumba bwayise tebaagala kukula bannateeti nopangisa ennyumba entinda nopangisa ennyumba enajjeera kyanja boba weevuddevuddemu naye abasinga sente zibu life is expensive tebaagala odde mu lugoye oyambala olugoye baagala lupya enkya oyo saagi mulabamu you get nakolako programu wane kasuku nenyambala ekkooti ya bbulu naye bwe naddamu okukola endala naye mu saati ndala naye nga nyina ekkooti era ya bbulu era olinaga ng'ekkooti eyo ya bbulu naye nga ate yayinza okuba yali mu t-shirt yemu nga kiryokke naye Nurudini lwaki oba oyambala kati n'ekyo ogenda omaliza expenses bingi kati bw'otambula n'okolayo million 2 ezo million 5 zeggayi be bakozi bola abaakabi ennyo be weegomba be ba Nurudini abali mu media abaakabi babe mu kiibi class eyo naye abantu bawanjirira mitwalo 5 kakadde kamu kitundu kuliko NSSF kuliko URA tuba n'abakyala tuba n'abaami tulina eŋŋanda because wano mwaffe mu Africa especially in Uganda tugenda okukula mu traditionally tukula n'ebizibu byaffe bakutikkira Makerere Kyambogo oba ku Buganda Royal oba ka institute ki naye lwe bakutikkira leero lwe bakusongera ku muto munno alina okusoma nno nga tonnamanya na bw'ogenda kubaawo mu nsi ebizibu babikwambalizaawo maama we alina sukaali taata we alina pressure gundi alina wayirindi ate nga nawe bwetu bwe wakula nga bakulabirira kati naawe olina okulabirira abaliwo kati olabirira abantu tonneerabirira weetaaga okulabirira abalala bakanya kulaba naye sente zono zaakola ziragawa abo gye bali abo ne wabaawo azikola ng'ate yaakakasa abantu alina bakakasa nti nze ndi waakabi baala tagivaamu tava mu ndongo emmotoka neyeewola ya miliyoni ayagala buli ku mmotoka ey'akanamba obusobozi busoboza UAA naye awulira ayagala avuge ku mmotoka Subaru Cross Sport Subaru bweti RAV4 hybrid ezo bwe zityo oba ML Famatic motoka nnyingi nnyo ng'omusanga agituddemu ng'ekinene nnyo mulimu mitwalo 2 gye mutuusa waka gy'asula gy'amafuta w'omwongererayo bw'oti kadomola alina okukwata iPhone bazimanyi nti kati bwe siba n'eno kati ogenda obigattagattanga ssente mu Uganda tezimala ate demand ziweeziri ate ne media houses ezimu tezisasula ssente kampani zikola ssente nga naye tezimala nazo emisoso mingi kati obeerawo awo ng'oyambadde onyumye oli ku mmere ya leero ofuna ssente bakiyita batya hand to mouth mmere ya leero yes nga life moto mwotambulira omusango tetukuteeka ku media
ate gwaki ye yekozesa economy yeyo obwavu buli bwe butyo tosobola kubeezaawo kakati byonna si ba media bokka andi emirimu mingi bajja kukutuka kati weetaaga ba report oyagala emasaka oyagala ekampala oyagala mu entertainment oyagala mu politics oyagala ku bubenje oyagala mu butale abataano bajje tebisoboka mpozi ng'okoze music channel kati awo magezi kigoba na Uganda nadaba na mawuli kati tuli mu kitongole ky'amawulire okusinga afuna omukisa agende afuna omukisa agende agende ng'alina target afuna omukisa agende mu America European countries obaako kyokola with the target njagala nkolera emyaka egi sente ezo zitereke zijje mu bungi kuba nkugambye omuntu abeera mu Uganda akolera miliyoni emu n'ekitundu naye nga ku kyalo bamuwaana wa kabi naye nga yakimanyi si wa kabi ensi bwetyo bwe yatuseetinga sita oli sita oyina kati okugyako abaayiiya abatonotono abalinamu ku kantu naye abantu abasigadde ebizibu bingi ogenda okujja ku nsi nga wabisikirasikira dda mwogattirako n'ekonomi enjavu ogenda omumalirizanga omukisa w'ogulabira nti kyo ogenda mu Amerika ogenda kukwata ku miliyoni 8 ogenda kukwata ku miliyoni 10 mu mwezi gumu ogenda kukwata ku miliyoni 15 anti nkugambye ogenda ozimaliriza nga ojja fissa miliyoni 8 osonge ku kintu mu Uganda ofuna miliyoni 3 naye ogenda omumaliriza nga zonna ziweddewo nga ne bakulabayo okanya kwegomba abantu mu Uganda bakola babiyita omwaka nga gutandika bino bye biruubirirwa byange byenjagala okutuukako ajja asaza kino kiganye ng'asigazza kimu Christmas eyo yonja jirya ate oluusi agenda otuuka nga kyayagala si kyekyo ekibayamba bagenda mu kyalo ne transport ali waggulu Uganda okumanya nkambwe omuntu olutandiko oluwasa omukazi bwoti Uganda singa population yasukkawo dda wano singa tuli abantu obukadde nga 9 oweerera omwana asooka school fees oba wakamu enoyingira owookubiri school fees teweetaaga kugamba family planning nga wakitegedde dda nti siina gye ngenda kujja bukadde 6 kuweerera abaana buli ttaamu kati ne school fees zigobya abantu mu Uganda nkugambye omwazaala noyinza okuzibiriza naye kino ekya buli myezi 2-3 baana baddayo ku ssomero omanyi kyekitegeeza okola shopping y'omwana miliyoni 3 buli myezi 2-3 mu Uganda okwata ssente weekubiriza wekka n'ogamba family planning yuko wapi okanga toli sure singo osigeyo akasente amaliko anonyize banne nga nebyomusomesa agenda kumaliza agende yeevuge mu bbaafu ogire bweri engumu otunulireko sente zonna ne zifiira awo osanga omuyizi alina pressure n'omuzadde yamuwera alina pressure olw'ebizibu omuzadde atunda ku maama obasanga mwakeddeyo nga bakupa oluzungu naye kati yeekonomi enzibu omuntu n'akolayo ka bizinesi eyo wansi kati ng'abamawulire boyogera oba ne miliyoni 5 oba miliyoni 2 n'ozisevinga n'oweza miliyoni 10 oba 15 n'otandikako akantu mu kikuubo eyo oba Masaka oba Jinja URN eryoke kupakirwa omusolo gw'ebintu rent kyenguganyira ogenda omumaliriza nga Uganda tolina kyogifunamu Uganda yasigalamu bantu bagumu nabalina opportunity ekika kye banoonya nababbi mu Uganda abantu esinga kwetaagamu babbi ng'oli mubbi okimanyi nti oba oli mu gavumenti waliwo ddiiru nja kukola bwenti okitegeera oli ayinza okubuuza ne wabaawo abalina emikisa nga bye baakola bikola ki bitambula kitegedde nga bitambula
naye abalala abasurviving obulungi teri munnayuganda gw'osanga avuga mpenkoni nga si mubbi. Mbuuza buuza nkuddemu. Penkoni zonna ezisinga ovugwa z'ababbi tulaba abantu. Obubbi bwa mirundi ebiri. Waliwo obubbi bw'okuteega abantu ku makubo obwo si bwe njogerako. Obubbi bw'enguzi. Nti ngenda kuleeta ebintu okuva ebweru. Mbiwese omusolo. Obwo bubbi. Ngenda kufuna ddiiru mu gavumenti. Ffe tugenda okusaplayinga kino. Naye kilo ya 3,000 njiteeke ku gumu 2. Agenda ommaliriza nga kyalina okusaplayinga bw'okigattagattamu. Akozesa miliyoni 15 asasulwa kawumbi. Lwaki taavuga empenkoni? Mu Uganda avaamu kulagawa. Oyo aba agenda wa? Bw'ali mu America oba olina ky'oŋŋamba. Nga nsobola ofisa miliyoni 2. Nina mukwano gwange amita Mr. Ron. Ali mu America makanika. Yakola garaji ye. Yakola lumu video yayita TikTok n'agamba naye bannayaba Uganda. Mutulowoozesa nti abaava mu Uganda. Tetwalina magezi. Nti Omunnayuganda akwata ekkubo n'agenda mu America. N'alya ssente. N'ajooga Omunnayuganda ali eri. Emmotoka zaavuga zokka. N'ogamba nti ono ava mu nsi mw'ennadduka. Kati kyegambye aba azikolawa. Mpaayo omulimu mu Uganda ogusasula miliyoni 10. Buli mwezi? Gye bali abatonotono. Nga mulimu ki? Gye bali abantu bafuna ssente wano nga tebasaaga. Miliyoni 10? Gye bali abantu abakola mu UN bazifuna. Iddi abamu. Waliwo abatugamba nti nno bamu. Naye abantu nkugambye bawangaddewo lwa bubbi, babba bubbi, nabba. Waliwo abatugamba nti ab'amawulire. Sente muzimalira nnyo mu bakazi. Teri atayagala bakazi. Okugula engoye. Abakazi owakeedi bw'amala ozikola ayagala bakazi. Makanika waliwo asinga bamakanika n'ababooda okwogereza abakyala. Nfuna yeebeera embi. However n'abamawulire olw'okuba nti bafuna omikisa mingi egyo abantu ababettanira bamaliriza bazoonoonyeemukko mwekali ako. Naye nga si nsonga ereeta obwavu mu mulimu ogwo. Obwavu buli mu ggwanga nga ddyo litaaga kutaggulula. Uganda erina ebizibu ebisaana okukyusa. Singa kati ng'ekitongole kya Uganda Revenue Authority ne gavumenti ya Uganda bya mirundi ebiri. Parliament egereka omusolo, URA negukola ki? Negusolooza. Naye bw'otunulira engereka y'omusolo mu Uganda teyamba muntu kukulaakulana. Eyamba kusuula bakola business kugwa. Bave mu business. Waliyo enseta w'omusolo. Anti engereka ya Uganda. Oleeta konteyina mu Ebungereza oba China oba Dubai. Konteyina netuuka e Uganda nga wagispendizeeko obukadde 600. Okusubula buli kintu kyonna. N'otuuka ku URA nga baagala omusolo gwa bukadde 700. Bakozesezza 600 baagala obukadde 700. Nga bakutadde mu times 2. Ng'engoye waziseetinze ng'obala nti nno bwe nzigula kutugeze essaati ng'eno bayinza ogigula China 2.5 nga mu Uganda bandigitunze 4 oba 3.5. Kati agenda ogituusa e Uganda nga baagala omusolo gwa 3 ngeza bugeza. Essaati egenda omaliza eyingidde 5 tannabala renti. Nga si kugitunda just mu kugigula. Musolo nagigula tannabala renti. Renti n'amuteekako 15,000. License simanya biki. Agenda omaliza ngene essaati eyingidde 10 n'oluduni olina ogigulayo 10,000. Oba 15 okusinziira bwe beetambudde. Nga nawe olina ogigula 10 si bangi. Kati kitegeeza bwajja. Konteyina n'atuula nayaawo engoye edduuka najja. Essaati gye yanditunze 3,200 n'abalako 7. N'oludini najja n'agula essaati 5 ajja kugulako emu. Amale omwaka nga takomye obw'emyezi 5. Kube naye enfuna ndala. Kati kitegeeza oba omusolo tebayambye eggwanga kkula. Bayambye kusuula.
kati bigenda omumaliriza kyeggambe nti lwaki tudduka mu ggwanga abasobodde oddivaamu ne bagenda kugenda kufuna gy'onoofuna ssente ozirabeko. Nina ekibuuzo mukulu. Continue. Oli manager wa kampuni emu. Lwaki kati nawe ate oli manager naye obaddeko omukozi? Era ndi mukozi still. Kale obaddeko nga toli manager. Tugende ku kibuuzo. Embeera ogirabye eri mu mawulire. Lwaki temukaka oba temuteekawo embeera nga mwe bannamawulire ne mugaa nti buli midiya omukozi gw'oba naye ekitono ennyo asookerwako afuna akakaka? Ekyo ne mukiwandiika ne paalamenti nga mwe ab'amawulire. Nze nkugambye ebizibu bya Uganda sikufuna kakadde. Abantu be wamenya abali mu Amerika babadde bafuna akakadde. KAYZ abali tafuna $3,000 NBS abali tafuna $3,000 naye emisoso egiri mu Uganda gy'otwala akakadde egisika kakadde kano ogenda okumaliriza kati ebyo bizibu webiri ebya Sente mmeka omuntu yanisasudde naye ne banaabitereeza nga tebasitereezezza bintu bye tusaasaanyaako ssente misoso ng'emisolo gikyali waggulu ng'oteekayo $3,000 ne bakuterako mu liita z'amafuta meka 6. Lita ya 14.5 kisinziira mu motoka mafuta ki gobala ya 5 olaba kisoboka kati ebyo naye banaakuwa akakadde kakuyambe ki naye singa bampa akakadde kange ng'ebintu bisoboka omuntu atandika akaduuka leero agenda okumaliriza ng'ebyetaagisa bingi nnyo. Ensala ya kakati muhunudini bigambo ki byoyinza okuwa omwana ayingira amawulire nga yalowooza future ye n'obugagga bwe singa nfuna omulimu ku babo ba ku NBS oba ku NTV kiwedde agayingire ajja akole era agenda akole kuba ne bano boolaba bagenda mu Amerika tebatambulawo teri alamaga nti nalamaze olugendo lwa Amerika ofune ekirooto osobola ofuniramu opportunity ekuddaabulula ng'oli mu mawulire ofuniramu emikwano era abagenze mu Amerika tagenda nayo ng'abuuza waasula abaako emikwano gy'afuna so emidiya yo terina buzibu giyingiremu ebirooto bijja bisiŋŋana kati kino ekiro ky'okuyingira Baba TV oba Nodini television oba Uncle Bean ekyo waliwo ate ekisookerwako nga waliwo atakisobola kituukako kati gwe sooka okituukeko naliko ne Katikkiro wa Buganda ne mugamba Uganda abantu basoma ebintu bya kisiru omuntu asoma simaya psychology n'asoma simaya biki nga tebiri mu magezi agenda omaze amubuuza ogenda kukolawo nga tewaliyo lwaki tusoma ebintu bitalina mulamwa Katikkiro n'ampabula n'aŋŋamba no osooka kusoma okugamba nti omulimu gwakola ki gwabula ne toyinza kubanga tewasoma n'ogaba nnyima omulimu osooka kubeerawo na maali toyinza kugamba edduuka kkalu n'ogaba nti tewali bakasitoma kati na bino ebyokusoma byenjogerako basome oba onfuna bulungi basome kati emirimu gibule omanye nasoma naye toyinza kugamba emirimu gyabula nga tewasoma okitegedde onetaaga okusukkawo awo nze ndaba obugambo saagala kuteekayo obusembayo nkyakomawo abantu njagala basibula busibuzi ebyo ebirowoozo byange bo babeera baki bateese bambuulire nnimbye wayinza ogaana Odini olimba nedda biki babiteekeyo mu comments awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanze mwe bali subscribinga mwe bali likinga comment zammwe ebibuuzo byammwe mutuwe ebibuuzo byammwe njakoma mu season 2 tujja mweyongeza atunyonyole walimbye oba waganda bo bampabule ndi Nodini nedda tekisoboka olimba omanyize mba facts buli lwenkola nkubuulira byendaba ku ground kati gwosobola okumpabulamu mweraba.